Yes, for Addy TV ujimbaniza kadde kano ngina kusaba subscribing ante onyegene kadde bali updates ezina value mbana mawuli agabagatamba okutola eggwanga lya Uganda ejiko nakologro Eddy Kenzo Gwabadde mazali wage eranga Kyabadde kijjo binnyo bafanizi be big talent companies singa ezenjawulo zamwagaliza amazalibwa amalungi musajja mukulu amanyikidwa nga Eddy Samusuza jukira ono yazalibwa ngina kuzimwiza 25 ku Christmas kwennyini 1989 era nga onako lweggulu Bambi amazaliwa bagamwagaliza bangi nnyo myaka 33 ejjobukulu Bambi myaka 33 kyakabi nnyo Bambi Eddy Kenzo akuze myaka 33 era ono yagenze ku Facebook page n'atekanga agamba nti yebaza Katonda okubanga awezezza emyaka gino 33 kubanga bangi nnyo tebagiwezezza olw'ensonga nti bangi nnyo bafudde bangi nnyo babadde beegomba kubanga batuka ku myaka gyaliko naye tekikoze eki tekyasobose bayimbi bangi nnyo bavudde nga bamwagaliza amazalibwa amalungi era nga ne Rema Namakula y'omuka kwabu abamwagaliza amazalibwa amalungi jukira abafanizi bangi nnyo badde basomya Rema Namakula n'ateekawo akasajja n'alaga embeera nene dda Rema Namakula yabivaako dda ebya Eddy Kenzo kubanga baayawukana newankubadde eksiwe nesigamba nti kati essaawa eno nti muyeekera gyali nedda si kibi okubanga amwagaliza amazalibwa amalungi era nga byatambudde kiriya byatambudde byatabu nyabadde kiriya byabadde byamutawana nnyo okutwaliza bamu era nga bamwagaliza amazalibwa byansuso musajja mukulu Eddy Kenzo myaka 33 yazalibwa ku Christmas kwennyini imagine kyakabinye banange omuntu okubanga azalibwa ku Christmas si kyangu gwe ngina kuzumwiza 25 1989 wulira gwe si kyangu gwe banange era nga olunaku lweggulu tujja kuza Christmas Eddy Kenzo nga gemazalibwa kiri so unbelievable naye nga ate kituufu naye nga bangi bamwagaliza amazalibwa malungi Rema Namakula y'omukwabo si kibi kyeyakoze naye nga basinga ku Facebook bakyewuunyiza nnyo naye nga ate Kyabadde ekituufu yoyo omuntu eyakuzibwa yoyo omuntu alina omutima ogutegerekeka yoyo omuntu alina embeera ez'enjawulo yoyo omuntu eyeeyisa munneeyisa eyo omuntu ategeera gy'alina okubanga yeeyisaamu ye mukyala mukulu amanyikidda nga Rema Namakula ndowooza olenga ebifaananyi bimu ku bifaananyi ebyo Eddy Kenzo kye kyamutuuseka nti ennaku zino omanyi ennaku zino engeri gye bakwagalizaamu amazalibwa amalungi yakyuka musibi ebiri ebyedda byakyukira ddala byakyuka kati byakyuka bakolamuko ebirungo ennaku zino amazzi gakigattawo nnyo bayira nnyo abantu amazzi nga bakuza amazalibwa gaabwe bayira nnyo abantu amazzi ennaku zino byakyuka era omuntu oba okuza amazalibwa ago bangi nnyo bakuyira erizzi liyitirivu okuzaama ennaku zino byakyuka era nga Eddy Kenzo amazzi go yagafiirinze kubanga bamemba be mu big talent bafanizi be ndowooza balengerawo bagamuyiridde bagamuwumbuliridde ennaku zino engeri omuntu gyebakwagalizamu amazalibwa byakyuka si ebiri ebyedda ennaku zino amazzi mbagambye nga bagakigattawo naye nga Eddy Kenzo onaku olweggulo yasanikidde social media gwe ku mazalibwa ge yakyakanyiza social media naye nga bangi babuli bamenga bamwebaza byansuso era bangi bagambye nti bamusabira nnyo asitule Grammy Award agirete mu ggwanga lyattu Uganda. Eddy Kenzo yavudde n'agamba nti Katonda amukoledde bingi era yebaza Katonda okubanga amutuusiza ku gino emyaka 33 gyaliko akyebaliza ddala era agamba nti Katonda amwebaza mu ngeri emyaka emirala kuba agamba nti ayagala akola ebyafaayo kubanga ebyafaayo byakola mu ggwanga Uganda tebimala ayagala kwongerako ebyo ebyafaayo byakakola mu ggwanga lyattu Uganda. Bagita Addy TV bafumideko abali Canada abali Saudi Arabia abali Jordan abali mu ggwanga lya Bahrain abasinzira mu ggwanga lya Oman nti mwebale okubanga moji followinga bagita Addy TV comment section weli awo vele bulungi mwera